Naffe Tuggussa Enssonga. No wafuna? Ni ate okuba mwezi wampe wali wagulwa pewe yingira mangu nga sina byo bya kwebika. N'ebisuwa biraba biri mu nyumba. Nti biri atawuli ndo omuntu ajja bikusimulireyo. Ne bukisimula kiddamu n'ekimira. Ato kisimulangako kino. Koteri wavaayo. Kyagwa kyonna nti kigundi kiri bwe kiti. Kyonna kyagwa. Kati mbadde njagala nfune ruumu eri. Jangu ngenda gikulaga. Eri awo nungi. Yo nungi erimu sementi wansi, plasta mwali, mu nsonde n'esembayo. Ayammega. Ya mitwalo 3. Airtel Extreme Unlimited Internet is now bigger, faster. Say goodbye to internet limitations and hello to unlimited possibilities. Experience the incredible power of super fast unlimited internet connectivity and wave goodbye to frustrating buffering connections. That's right, bigger, faster unlimited internet at unbeatable prices. Dial *125# to activate your monthly unlimited internet. Airtel, a reason to imagine. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Zziwa and Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.zziwaandsons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Zziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. SB4 Media Tuggussa Enssonga. Tulina omukulu kwase amanya gwani yenda mokwa Kaluba Francis. Kaluba Francis. Kaluba Francis twambaleterako wano ku SB4 atunyumiza emboozi ye era nsuubira nti emboozi ye gwali eyo gw'omuvubuka wagifunamu ekyokuyiga. Obadde wagifunamu kyakuyiga ogwaffe tugukoze tubasomesezza tubaleetedde abantu babasomesezza muyige obadde wagifunamu kyakuyiga simanyi gw'onoomanya. Tuna mukulu Kalumba leero ng'oli smart. Mbadde mbetegekedde nange. Oli smart onyirira kiki wafunamu akasente. Saafuna kasente naye obuyambi bwammwe bwe mukoze kino nga kakasa mukama wa buyinza w'amaanyi naye nno otaddemu kenkusembedde mpera kamunguluza atandika okunkwata omanyi nze ku nsonga eyo ne wenda bakalango ku TV ntamiira kati kenkusemberedde wano mpera kamunguluza atandika okunkwata anti kati gwe no kumbuulirira ntegeere wadde ndi kansala tinange mbuulirira tekikirizibwa omuntu omulwadde nganze okunywa omwenge kyokka ekyo kyo kikola ki ngunywa ki nsonga ki birowoozo n'embeera gye nnimu noonya akamera ak'okulya bagamba kulya bulungi sina kaki kasente ak'okulya kubanga bwe mbalamu olunaku omuntu atalina mukazi alya mu hoteeri osobola okulya nsuubira olunaku ku bamere ya wano gwa kiseera bagisaya mmeka batandikira ku 3 kawunga na bijanjaalo
ekyennyanja okukirya wano atandika kumeka 5 okukirya ate nga kafibe kati katini nga bakatadduka katooke na kaceere koko konywewo omwenge kati ebirowoozo okwebaka tosobola kwebaka kubanga ogenda mu nnyumba n'oyingira mu nnyumba bw'otuuka mu nnyumba oyinza okulaba ebintu nga bigenda kutema n'olaba nga abajaasi baze ne bajambya so nga nedda kivaako ki sikimanyi nakibuza basawo buli webaka booti mu nnyumba laba n'olaba kwegamba buli wokola booti mu nsonda n'obalaba nga bajja wano webase n'okola booti n'obalaba bazze wano nga webase ng'oloota oba siroota mba mbalaba direct bwenti abajaasi abantu n'abajaasi baki bazze ne bajambya bakuteme kogwe konywemu n'enfume bweru n'enziruka emisinde nga bangoberera bwe mbeera wano distance nga wano nawali nga weebali n'odduka n'odda eno nga weebali n'odduka n'odda eri nga weebali nali ngudde ne mu kinnya ng'obadduka nga nziruka kati wano tebaliiwo emisana weetegereze bulungi bwe bukeera ku makya sina kyendaba ngenda okulaba ku makya nga ndi mu kkubo mbeera nga ne ku capati nyono anti abacapati bakeera nga bo bakeera sawa 12 11 okusiika capati zaabwe nengenda negoma kakati nentunula nyo mabega nga mbalaba webali ndaba bazungu abachina bakuta amajambiya bagala kola ki kuntema nenkwata n'amayinja kati mujje mbakube nange mbakube netula ku capati ku sigiri olwo ku capati otulako okukolako ki anti kati bemmanyi kulowooza kivaako ki ekintu ekyo nange sikimanyi gwe mukulowoozaku okulowooza kwange kwemanyi nali simira bulungi eddagala ekitegeeza omuntu ali eyo atamira bulungi ddala kimutuukako kimukwatako bangi kiki lwaki omira bulungi ddagala ate nga omanyi nti eddagala wagala sirimu yakwata ddi mwaka ki sirimu yakwata 2021 obanga owangadde okuva mu 21 myaka 22 ng'olina obulwadde omukadde eyasookera ddala nga ARVs temakola ki kujja nga tunywa buno budomola bafumbaga obudomola kalita 3 obwo naye nga babuseera ate sente zaali nyingi baani ababufumbanga obudomola obuntu obwo ababufumbanga bantu nga bafera agenda natema omuyembe n'atema omugavu n'atema biki n'afumba ne bateeka mu kadomola tutunda eza bimwanywanga namwe mwali temubimanyi ate nga nabimanyi ne sirimu nga nabimanyi olaba kulwala bulwazi bizimba biki kuba baganda bwebula bufute sirimu bona bawedde so omuntu wali eyo abalaba programu yo abagifunamu bagifunamu kuba batusomesa ebintu bingi kyo tukikwebaliza yesebo leero tukomyewo yesebo kwongera kukulambulako nga twakusuubiza yesebo naye ennaku zino abantu tugambe nti baavu bo bwavu bungi olw'ensonga bantu ng'ekyalo bakatandika okukola ki okukungula ebintu byabwe ate ekirala ebintu kakati bw'olaba kasooli kiro bagigula singisi 5 bw'oba olina kiro 10 ekyakasooli oba mitwalo emeka 5 kiro 10 mitwalo emeka 5 ate weewuunye abalina kasente nga bo abalima eka nyingi bo be basinga ofunamu ate nga ataddeko abakozi so mu programu yo twajira twali tumanyi nti munnaye twali tusuubira era nga twakusuubiza nti twali tusuubira abantu bajja kuweerezaayo naye
Twafunyeyo abakyala nga babiri. Ese. Tulina omukyala oyo oyinza nawe wali omuwuliddeko anaye tomuwulirangako kubanga ali wena oyinza tomuwulirangako muŋŋambe nyinza okuba nga namuyita Patricia Sewungu namuwulirako wamuwulirawo okusinga gwe mmanyi ennyo ye Mama Fina omuzadde Mama Fina muzadde ono si Mama Fina ono bamuyita Patricia ate ekirala mukama wange wano wetuli President asula wano Museveni wasula ne kale tosobola musemberera nti no musemberere nti osaba buyambi nze nfa kisiiri olaba mbeera mu nyumba omwo mu kiyumba kati kyabo toka kyonna ekigwa okyasulamu era ngenda batwalayo kati akasente ke mwandekera kali nefunako emitwalo emeka nefuna ekiyumba era ogenda kutwalayo kirabe kyattaka amanyumba zakuno baziseera tandikira emitwalo 10-15 ez'omulembe eziri masanyalazi kakino ekinafuna kyattaka era kiri awo si wala nnyo kumpi era ngenda kutwalayo olabewo kati mwasula kubanga kino kyagwa kyonna era nawe ngenda kutwalayo kirabe kyagwa basemiti batiseko mutono simanyi kyagwa kyonna eno mu maaso ngakyo kyammeka ekiyumba kino kyensulamu kinaddamu mitwalo 3 omwezi kyataka zogenda kuzijja emitwalo 3 ate nzijjibwa kubanga sikyasobola kukola era kati mwanzizaamu amaanyi nga mmwe olw'ensonga kati ondaba nti nkola ki nyiriramuko kati siina sepiti nsobola okwefumbira nga nze nsobera bwe nteekako kasiiri kange wali nenteekawo emmere yange nendya emmere saidi wawo osula nsula kawumu anti wala kuva wano saidi olaba wetwali wali mu maaso katono kuvanga wano ndowooza ne ku toyi eyo wama tugende otulabewo kumpi nnyo tugende watunyumiza in fact tutambule mpola mpola tukwaniriza wano ku Anabel International School nga tusangibwa ekitende ku Entebbe Road. Tusomesa okuva ku nursery paka ku primary era nga tusomesa amasomo gonna wamu ne music. Tulina boarding era gwe omuzadde atali kumpi oba abeera bweru wa Uganda tukukuumira omwana wo mu biseera bya holiday era omuzadde yeetaaza okukima omwana we ku weekend okkirizibwa okumukima n'omuzza ku Monday. Ebyokuzannyisa weebiri security weeri era nga tufaayo nnyo ku ndya y'omwana wo. Okumanya ebisingawo kuba ku nooti 780 nooti 13-31-11 oba nooti 775-31-57 ye Anabel International Nursery and Primary School. no wafuna ne ate okuba mwezi wa mpewo wali waggulu awo mpewo yingira mangu nnyo wano nga sina bya kwebika jatu yingire eno n'ebisuwa biraba biri mu nnyumba ate olinda omuntu ajja bikusimulira eyo ne bwekisimula kiddamu nekimira tokisimulangako kino tokisimulangako
Naba mpaka kiyumba kino nenjeramu nenongosaamu mu ebisasiro byali bingi n'ebyuzi n'ebisumula n'ebisimula n'ebitwekere egwe anti yes baba sigamba nti tulina amaanyi ndiwo ebintu byetulina okwekolera nga tulina kusaba buyambi nti omuntu ajja abikolere kati ng'okusumula mu kino ekiswa kitegeera ng'okweramu kyotere omuntu agenda kujja nti kamuwa obuyambi bambi mwerere ozi ng'oli kundi totambula kitegeera nkifuna koteri wavaayo kyagwa kyonna nti kigundi kiri bwe kiti kyonna kyagwa kyali kyenkwina okunkuba kyonna kyagwa bangaye bano bakupangisawo mmeka kati mbadde njagala nfune ruumu eri jangu ngenda gikulaga eri awo nungi yo nungi erimu sementi wansi plasita mwali mu nsonde nesembayo naye mmeka ya mitwalo 3 jarugenda tugirabe ano tutambuza naye kati yo eno ya bwerere eno ojja ogudde wali wano waggule eno alandiro diwayo yaluwa oya tasobola tuke tata gyebaleko ssebo tusobola tukenderezaako ku nnyumba tukwe emitwalo 2 Kalumba wangi ogenda kikola otya kubanga isebe yes nungi naye esatu gigenda kuvaawa anti gwe buyambi sinze nze nange ensonga olaba eno gyobeera mupamulanga olaba eno gyobeera wala nze nange kyensobola okulaba kuliko amafuta g'emmotoka okujja okukulambula era nsiimye nnyo olw'ensonga tubere pulezidenti wano asula wano ng'azze kuno naye obuyambi bwe atulina buyambi nze ndi ku ggwe yemuveeko oli kunze naye ogenda kikola otya wakati sina mufaliso sina buli kimu sikiina je mufaliso olowooza mufaliso gwa mmeka omufaliso inkinyi ebyo emmala nti yammeka olowooza yinza kuba mutwalo ndowooza nga 9 mitwalo 9 gigenda kuvaawa 9 bwensuubira nakati sotwegayira nandi odi atukwatiremu jangu taata nze onakusasulayo emyezi kale tugeze emyezi nga4 jangu sebo jabaleko taata obulamu bwange bulungi naye omukono olumu enajagala naye akasente omumanyi ndowooza tukole otukutu emitwalo 2 tunkweko emyezi kandabe nkweko emyezi 5 tukole emyezi 5 kwemitwalo 2 njagala muleka tesukana muguddeyo n'akafaliso naye asooke afuneko ku bulamu kati emyezi 5 gya sente emitwalo 10 nolaba abatonda omufaliso ono yawaso manyisa empiira jangu mutabani jangu sebo ku sente so ze nina nina omukyala amita Patricia Sewungu empadde y'emitwalo 4
Ontala programu yo emitwalo 4. Waliwo omukyalo omulala yetayagala kumwogera linnya. Bantu ayagala mwogera linnya. Yasobola mpa emitwalo 5, ndamasindika emitwalo 15, emitwalo 2, which is emitwalo 24. Emitwalo 24 egyo sisalizo kwa mu cash. Mazima ogenda zinywa. Kale kasoke sasulako emyezi 5. Emitwalo 10. Ninakufunira ko mufaliso. Nesuka ne blanket. Mbangu kwaza bubi. Mbandikire kasinta kokuli. Kasoke labiro dema mujjemu. Lisiti zo ozikola kati soko baza bakyala abo ali dawaye omukyala Patricia Sewungu nebaza nnyo bannange mwebale kundabirira era bannange mbasabira mufune emikisa era mufune sente mwongere kundabirira olw'ensonga mwami ono andabiridde nnyo era kyakoze kyamaanyi era mukama amuwa emikisa nga ye kyalo oyo omulala tagala mwogera linnya yakuwadde emitwalo 2. Era yabadde ngambye enzije kufunireyo ennyumba kusasulirayo emyezi naye kituwasize ekituwa kiwadde omukisa nti nno wano wenye tufunyewo ennyumba. So kakati tweyanziza nnyo mukyala Patricia Sewungu ne kaziniwo tayagala mwogera linnya obubaka omukono bumutuuseeko era tugenda kuleka wano nga ennyumba maze ogifuna sosoddeko emyezi 5 tugenda kala wali mu faliso ne bulangiti tuleka wano twemuteereddemu. Amina. Tugenda kuleka ng'olongoosa muno. Bagenda kulongoosa. Utasobola kulongoosa. Nsobola. Kati longoosa. Ngenda kulongoosaamu. Kati mbadde njagala ne sepiti ne sigiri. Sooka omalirize kino. Kino kiwedde nsuubira nti kino ngenda kyekolerako nga nze. Nanti twagala tugende wali kunoonya omufaliso. Kome wano ng'omaze okulongoosa bulungi. Wano padde wano twali mu mufaliso awo? Wano tewali. Emawuli wegiri wali wagunde waggulu awo. Katujje. Airtel Extreme Unlimited Internet is now bigger, faster. Say goodbye to internet limitations and hello to unlimited possibilities. Experience the incredible power of super fast unlimited internet connectivity and wave goodbye to frustrating buffering connections. That's right, bigger, faster unlimited internet at unbeatable prices. Dial *125# to activate your monthly unlimited internet. Airtel, a reason to imagine. Ate enyumba gy'osiimudde ate gyo toddemu engatto. Newali tewannakala. Tewali bakkala bulungi. Tokweddiko kano gundi. Eza katebe ako nze ntuule wano. Tuule wano. Ero njja bitereeza.
Tola wano. Amaze okulongoosa naye ng'osiimudde. Anti kati wano mbadde mmanyi nti njafunawo kapeti nyiteeke wano then nakati nagundi kati nyiza wano ngenda sula wali bwenti oyagala bya bbeeyi bulala mbeere muyonjo ebirala bijja kujja naye ng'essaawa zino naffe obusobozi tebutusobozesa era neeyazza nnyo kubanga kyemukoze kyamaanyi tusobodde okufunayo omufaliso nesuuka tusobodde okufunayo omufaliso nesuuka ne blanketi ebirala bwe binajjira nga kasito wano tusasudde emyezi 5 nyumba nene bulungi yesebo eri self contained ya mulimu ekinaabiro mulimu toilet mulimu microwave mulimu jacuzzi kale ekifo kirungi si kibi ate kiri ku kkubo naye kendeeza ku mwenge kale ssebo era nkitegedde kenfunye ebintu bino ebadde nkuba ebirowoozo ennyo kemu gye nkola naye malwa kitukwataganya nebbanga ddene kwalaliwo malu ne kamala bonna basiraamu sindi mulokole omwenge si mubi naye waguyitiriza omuntu alabadde kuwayo n'omutwalo naye atya nakuwayo omutwalo ogenda kunywamu omwenge naye nga okuwa omutwalo n'ogulako akasepiti ku kankumi era njagala kasepiti nesigiri kubanga asobola okwefumbira emikono nina nusu 10 zakanusu kakaaga zabbeeyi anti buno obutono buno bwa lawundi si bwa 2 bwakakaaga bwali bwa 5 naye babwongeza mu 10 naye kati omuntu asebereza okukuba n'atya n'okukutya n'agamba sijja ngagenda zinywa nedda ssebo olw'ensonga mutwala ovunaanyizibwa lwaki neefubako nnyo okunywa eddagala njagala obulamu ekyo kikkakateka ekyokunywa eddagala n'ekyokulya sookoleke esebo si kwogera bubi esebo naye ebbanga lyomaze n'obulwadde esebo ozzenga omira eddagala esebo ffe tewali kipa kyetugenda kukubuulira nti munange olina okumira eddagala olina okumaja n'obulwadde emyaka 20 n'omusobyo kale ffe tubeeramu kigambo kigenda kugamba naye olina okumira eddagala kituufu kyoyogera kati gwe olina otubuulira nti bannange mwekuume siriimu yaaluma olw'ensonga siriimu atanamulaba nga ye simanyi engeri gyasuubiramu kubanga ate Museveni yayamba nnyo olw'ensonga yaleta ARVs ate wabwereere akakebe ako kalawa akamu ak'omwezi okumu ka $5 awulirize pulogulaamu eno bulungi tuka tunywezeemu siriimu engeri yakulumamu siriimu toyinza kumanya nti siriimu akola ki omwina siriimu atandika ku kintu kitono nnyo tokyolina kumanya nga ggwe n'olowooza nti oba musujja gukkute kakati siriimu wedda kubanga nze gwe nnina siriimu wedda aleeta ebisipi kyekisooka n'ebizimba nze nina ebizimba ne bijja ne tulowooza nti oba bulwadde buno wajja bino byagunsi bagamba birwadde kyebyo byedde ebyo nenga kiki siriimu nengwe eddalu ne bansiba emiguwa ne bantwala eyo Jinja mu basawo Abaganda ne bansiba emiguwa oluvannyuma gye nali nkolera ne baŋŋamba genda wa tumutwale mu ddwaliro ntuuka mu ddwaliro St Francis mu bazungu tugamba ti ono siriimu yamunalagi mu bwongo ne bateeka ku kitanda nembera ku kitanda ennaku 3 ne bateeka ku kibaza amazzi anti ffe tebatukuba mpiso batukuba mpiso nange sikimanyi ekintu ekyo nja kibuuzaako mu basawo tibankubangako mpiso ya siriimu okugjako kati lino libaleese lya bbeeyi ery'empiso myezi 6 myezi 7 myezi mwaka bakuba mpiso egi emu naye lya bbeeyi lya sente ne ARVs tumufumira ku bwereere si sente naye ate bakugamba ARVs akakebe ak'omwezi ogumu ka $5
$5 gimitwale emeka ya Uganda gimitwale mu 15 sibo kiri kati mbazi jawa Kalumba tawali so tolaba nti President Museveni yatukola kyamanyi nnyo ekintu ekyo naye nga twala nnyo ogenda yeeyo ffe kye tusobodde as per now era neyazza nnyo mukoze kyamaanyi nnyo naye lwakuba nti no bwemba njagala kulya kano batugamba kulya bulungi mulye bulungi kyennyanja ng'ekyo empuuta ngege mukene bigulinize ebyo biki ate tebagala bya butto naye obusobozi sikola ki sibulina era kati awo simanyi ogenda kikola kuba anti kakati mukama wange gwosobola okunyamba nga bwenyambye kati ndi bulungi ngenda sula bulungi kakaza esawa zino tuterezezaako ekinsu tomanya tunafuna bazakisa abatuwaayo tunatereeza ebyendya naye azipannaawo sooka osula obulungi nsuze bulungi kati nkenda biki ne bulangiti nesuuka lino tuli mwezi gwakumeka gwa Januari nero si 2 tukusasulidde paka gwa mukaaga mwaka gujja omwaka guno nga 23 myezi soko webake ye wetunadda tujja okutandikira naye nga ate tekyegeeza bino ebintu ebikwate bubi butono naye obuulya tunadda nga weseewo omwezi tumanya tuyinza okudda mu nnaku zino tunafuna muzakisa nagamba nti ankwaddeyo 5 kino kimutwalire ankwaddeyo kino kimutwalire tusobola okudda ekirala tuluma nnyo okudda otandika otugamba nti ate blanketi bagibba kati ekirala mukama wange siina kufulu mbadde njagala kugalawo ne kufulu siina kufulu mbadde njagala nakasepiti ne kasigiri n'amanda nefumbire emmere yange ogenda siina mwendya mmere era n'essaawa zino sinalya kuva ku makya ndyawo bwentyo nga tetunyumirizaako baana bo bwe bajja abaana abo era ekyayamba gwe mwennyini gwe wakola ekintu ekyo olw'ensonga abadde ndinda okinyumiza naye tokinyumiza abaana abo senga teyali gwe tebandize naye nobajja tebalina kyebanyamba ekiri awo bansuubiza buki busuubiza ate saategeera nti wakola ki bajja saakimanya nakukimanya saakimanya bakima bukimi wabalabako abaana nabalabako anti nze siina simu anti bagwa bugwi ne bakulaba si wekiri bakubira mukadde jjajja waabwe eri wansi ate mukadde nnyo jjajja waabwe bakubira essimu mukadde oyo ekiriwo nti wabalabako nabalabako naye okunyamba siina kyebanyamba ekiriya kakati essaawa zino olaba omuntu aliyo bakati ffe tukukwatirako tetulaba tukuyita okitegeeza naye olina abaana yimiyano ku SB4 Media bagamba abaana bo nti bampaddeyo omufaliso ne blanketi namwe bamutandikira ffe tetukugambye yenna yokera bananga baana bange aba social media bazze wano era ndi nabo balina entandikwa gye bampadde namwe mutandikiraawo okunyamba kyebanyambyeko bye bino oba munaabiraba ku gundi zammwe ezo simu zammwe ennene ku YouTube bye bino era ndi wano banyambyeko kyebanyamba namwe mutandikiraawo afunye 5 ng'akuweereza yafunyeyo omutwalo ng'ajja akuweereza sijja kulima yesu tukuyambira ero tetugenda kuyamba paka ne bwe kiri bangi abaagala kino bangi batutuukira fe abantu batunyigidde olw'okutusaba buyambi nga tetusobodde bbubawo kitegeera nkifune bulungi
So tusobodde ne tukuwaayo ke tukuwadde ne tukusakira be tukusakidde wetutadda teguba musango otufuna obusobozi tujja kubanga tudda tukitegeera ngenda kuwa ssente ogulayo akasigiri oteyo amanda ngulene kufulu ogulaku nakasawo kakawunga kiro nga 10 roza za mmeka baza 2.3 teziwera olw'ensonga bakakunga kasooli sirina ssente naffe zino nagaye nti akyala bakulwadde kuliko omukyala ogenda okukozesa mukyala neyanzeege Patricia Sewungu yakwadde emitwalo 4 ne kazini we yakwadde emitwalo wamuza badde 2 tusobola okupangisako ennyumba kuno zino ennyumba tupangisako ennyumba myezi 5 n'omufaliso ne blanketi nesuuka so asipano kitukoste tusobodde naffe naye tunafuna abalala batutuma tujja kubeeranga kasa oyo waali oyo omusajja nabidde nnyo era buli kaseera anambula ajja n'anambula ku makya ajja n'anambula buli kimu anambula omusajja oyo gw'olaba era nti tulinga baluganda naye omusajja ono akola ekyamaanyi nnyo nabo mukoze ekyo kyamaanyi naye sebo gwalane okudde eno kasotalikana nti Museveni alina okundabira amafina alina okundabira sitalina wakuyita tagenda kukulabirira naye baba muganda wange kati wira olaba otambudde n'ogenda essemuto sokoleke mu mutima gwobeera n'okukkiriza agibeera n'okusinga naye mbadde njala obuliri buno nga wooli tewanabakkala njagala kuleeta kiri ekikeeka nkiteeke wano sokoleke ojja kubwala nga tugenze omutima gwobeera n'okusiima tetuvudde Kampala tetukumanyi batukubidde nti waliyo omuntu bwati ne bwati netujja netulabako ne batuwa obuyambi bwe batuwadde netuteekayo amafuta nga gaffe ne tujja okundaba netuteekamu ne ssente ezaffe ekyoka osiimeko ekyo bali bookabira nabo balina ebizibu byabwe maama fina totawana namukaabira takyayamba yo totawana takyayamba alina naye ebizibu ebimumala kale kano ketukuwaddeko oba osiima kemba ntandikirako andi bannayuganda naye twejjemu omutima oba omuze kusuubiriza mu bantu omuntu watulina womuyita tulekerawo basuubirizaamu bwekiri nze nkugamba ekintu kimu nti abantu batunyiigidde ne basanga omuntu n'agamba nti SB4 nze simakola bulamu bwange nomubuuza ki kyeyakukola naye nga sina kyenamukola obaolebo yansaba obuyambi nesitasobola bumuwa kati nze nina balabe bangi okusinga emikwano kati omuntu alabe nga nkuwadde bino agenda kukuba essimu nange mpa neebule nga sisobola oyo tasobola kuba mukwano gwange aba afuuse mulabe wange sokusimeko kano era nsiimidde ddala olw'ensonga ani asobola okuba ekintu kino nakuwa kino yaani SB4 Media Tuggussa Enssonga omukulu ono tusobodde olero okufunako ennyumba eno tuzisasudde emyezi 5 afunye omufaliso bulangiti ne bulangiti tumuwaddeyo akasente abeere nga akulako kufulu na esigiri akasepiki omu nemmere gyagenda okukira nga alyako tomanya tunaba tufunye obusobozi obulala tujja kudda tumuleetere ekyo gwe kyotunaba otutumye okumuleetera tokwatibwa nsonyi oba olina 5 oba olina 1,000 kyonna tukimuleetera n'abeera nga ate ebasobole embeera eno n'agivaamu emboozi gye yatuwa gweomuvubuka ali eyo gigoberere ofunemu ekyokuyiga abavubuka banange twekuume tobeere eyo n'ogalalirira obulamu bwo nga gwosobola nti wenaalwala njagala ku SB4 Media nsaba obuyambi twagala obulamu bwaffe obanga okyalina chance n'ogenda ku musaayi ne bakebera ng'oli mulamu togalalirira bulamu bwo abantu gye bali eyo balwadde abantu basafalinga so naddala abavubuka twagala nnyo obulamu bwaffe twekuume omukulu ono yagambye nti siriimu aluma era mubi so twekuume bambi kubanga ye nafunye ku buyambi buno
gwe sirima ajja kukuluma emikwano yo gikukyawe famire yo ekukyawe buli omu ng'akusongamu eno n'agamba nti oyo mulwadde wa siriimu ojja kwesanga kato kyalina yadde omukwano akusemberera bwe kiri kuba nange buli wempita agamba ti mulwadde wuuyo mulwadde wa siriimu ate nze neerangirira sikweka nti mulwadde wa siriimu ekawumu yoyo mulwadde wa siriimu ekawumu yoyo n'omwana muto bw'ati amanyi nti oyo mulwadde wa siriimu era nze neerangirira okuva dda myaka wagiringa ina neerangira siriimu. So twagala obulamu bwaffe abavubuka naddala abaana ba takisi n'ababodaboda abo ddala nabona abatuleereezo abava Dubai gundi Mombasa be batusinga ddala kuleta siriimu aluma bubi siriimu atamumanye ajje wanne kawumu amumbuuze mulagire siriimu bwaluma. So byebyo ndinawo malune kamera ku kamera abati editor waffe atutekamo akasente ba Airtel gwali eyo wefunire Airtel extreme wifi ogiteeke waka ogiteeke ku mulimu wajugire muzadde weyo mu kyalo gyali obire ng'omuwuliza ku video call audio calls ufune obulamu obweyagaza Airtel kuwa obulamu obweyagaza SB4 Media Tuggussa Enssonga bere bulungi mwiraba ndeko naye ekiseera kati abadde yafuuka omuntu omuzibu ng'asula mbifulukwa paka we namugamba mukoma wano we musanze mu kafumbiro kange naye basebo mbeebazizza nnyo olw'omutima omugabi ogulumirirwa okuyamba Kalumba omuteeka awalungi byonna bye mumuwadde mbirabye era bannaye nsanyuse temujjanga okwo. Mwebale nnyo okutuyambirako mwami Kalumba Francis. Nze mbadde nsula naye okumala omwaka mulamba. Omwaka muki? Nanga wamanyi ensi waweerawo ebikyankalana. Naye mwebale nnyo mwebalire ddala. Tekimanyi. How to subscribe for monthly Extreme Wi-Fi. Dial *125#. Select option 1, Extreme Wi-Fi. Select option 2, Renewal. Insert your account number. The package subscribed for will prompt you to select Accept. Enter your Airtel Money PIN to complete your transaction. Airtel, a reason to imagine. SB4 Media, Tuggussa Enssonga.